Obagamba nti mugiteeka saa 2 ne mugijja 12 obwetwaze bwa Uganda bakomako saa 12 nkubuuza obwetwaze bwa Uganda bakomako saa 12 obwetwaze bwa Uganda bwatandika mu mwaka gwa 1962 bulina kubeerawo 24/7 ompulya bulungi ekizaanulayo kyekyali nti engoye mu baali bazikola zezaali enfu obudde obwo zaali za kotoni kati bagatta polisita ne siriki ne kala ziri ezaamalayo obwetwaze bwa Uganda buliko ssaawa obwetwaze bwa Uganda bubeerawo 24/7 mpaka abali ebungereza bali mu Amerika buli boda ya Amerika yonna oba eya bungereza ya Canada bendera weeziri tebazijja ne baddawo ne baziwanikayo no bazisibayo nga nene waaguuga nezikola emyaka gyonna enkuba ne bwetonnya etya as long as ziri mu material esobola okurepresentinga eggwanga eryo so tebaddamu okusirwaza mbwate simanyi bendera simanyi enkuba tegikuba sibe gundi tubadde ku mikolo ekkololo Museveni ng'agimazeeko emyaka aga ekkololo enkuba bwetonya yala mutulete video ngalo omusirikale abajjayo bendera Museveni wagenda enkuba etonya n'emukuba ne bendera bazo anigo bali basibye emotoka Museveni erako bende enkuba egikuba ne bayita mu nkuba ng'enkuba ekuba motoka ngate mugijjangako flag zino okubeerako 24/7 the problem was the material in the 1962 the problem was material nti material gwaina ali wa cotton nga ne kale biserebyo zaali nfu ngekuba bwekuba olugero wa cotton nga kala zinaabo kazifanga ne benderefa ne kati bakozesa polyester ne silk ne bakola olugoye nga lusobola n'okwetaya nga langi tekyusemu na buli kimu nkugambye ekigambo kimu as long as togitadde kaabuyonjo ewasigadde tekirina buzibu bende wera ngimaze era nkugambye mukawaira akoko byakugamba nti munna Uganda yenna oyina okupromotinga ambolerayo mubagaba NRM babuli tekeri bateriro baweriri bweriba baweriri let them zip up boche bali mu okupromotinga nupo kipromotinze kati kibaluma ekyo mukitegedde awutuvuddewo kati ekyo busiru kiyakoze ekira kikino wano go kimanyi nti ba misplacings abalonzi nina information edaga nti abalonze bitundu nkaga ku buli 10 mu Buganda babasindise mu East abalonze bitundu 7 mu Busoga babasindise mu West Nile abo mu West Nile babasindise mu West biriye bitundu byasigadde mu Buganda bibata transferinze at least byo babakyusiza location abadalondere na Masuba ne bakutwala ekawempe abadalondere ekawempe ne bakutwala Entebbe abadalondere Entebbe ne bakutwala Empigi abadalondere Empigi ne bamutwala Ekyengera abadalondere Ekyengera ne bamutwala Ematugga kati byonna bikoze bwato kati nga kyayagala bakendeeze ku namba y'abalonzi nti wonotuka ku polling station bagambe monitor ondera wano kati ofuna obusungu yikati ntawana ki obive muganda wange bwotuka ku polling station nga bakukyusiza nga tutegedde it's under your constitutional right because Electoral Commission didn't inform you any time that they transferred you from your known polling station in Chidam. Botuuka wolondera nga toliiwo. Mu mateeka kisoma nti Electoral Commission erina okutegeeza waggo olina ogitegeeza nti wano navuddewo sigenda kulonderawo ne bakutransferi nga wolina okulondera. Bw'otuukawo nga tewasaba kukyusa nga baakugyawo kiri mu mateeka amawandiike Electoral Commission erina egiwaabira ffe tetugenda mu kooti tugenda mu protest vote awo etandikira. Nchiddamu bw'otuuka ku polling station nga baakugyewo nga tewasaba kujjawo protest vote wetandikira. Bino mugenda biwulira mu Busoga, mugenda biwulira mu Buganda, mugenda biwulira mu West Nile ne mu Northern Uganda byabakama kiyakoze. Kati njera kugamba
fe tetubanja we tutakoze. We need a cause. Which cause? Byabakama, he had already created the cause which we have been looking for almost for previous 5 years. So we've already got the what? The cause of protest vote. Kubanga byabakama agituwadde mu ngalo eri ku suwaani yeeruwa. Taina register z'abalonzi. A transferring abantu nga tabagambye. A misplacing z'abalonzi. A mixing the up. Ya printing z'obululu obuli against the law. Kubanga mateeka gasoma nti Electoral Commission eino ku printing obululu exactly obuli mu voters register. Etteeka lisoma nti byabakama aina okufulumya obululu obuli mu voters register yatalina.